Ng'okyali ku mukutu ogwa Projan Media TV, essaawa zino tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga obutakulwisa olunaku olwaleero ng'omaze osubscribinga ate ng'omaze n'onnyiga akade nkuleetedde amawulire, ng'amawulire gano si malala okuggyako amawulire agava mu kibiina ekya National Unity Platform, era nga mu mbeera eyo omukulu akitwala amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi olunaku olw'eggulo yavuddeyo ku kitebe kyabwe ekipya ekiri wali e Makerere Kavule, n'abaako bannamawulire bayogera nabo kw'otadde n'okwaniriza abantu 5 abavudde mu kibiina ekya DP kw'otadde n'ekibiina ekya NRM. Bobi Wine mu bubaka bwe yavuddeyo n'atangaza kubamu ku bali mu opposition abantu abasinga bakolagana nabo naddala mu kibiina ekya NUP, n'avaayo n'abaabya n'agamba nti bano be bakulembedde olukwe olw'okulemeza Museveni mu ntebe oluvannyuma lw'okuba nti abantu bano tibuhabulwa amanyi okubawa omusimbi ne bagulira emabega nga buli omu tamanyi, ne batandika okuyisaawo ebintu bye. Era mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine Kyagulanyi yagambye sina gwe ngenda kutemera ku liiso, n'atandika okumenya amannya g'abantu abo. Era mu mbeera eyo omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti omuli abantu ab'enjawulo abazze bali mu opposition omuli Mao kw'otadde Amongi kw'otadde ne Mrs Ssebuggwawo amanyiddwa nga Betty Kamya. Oluvannyuma ate n'ayogera ekyakanze bannayuganda. Omukulu Bobi Wine bwe yavuddeyo n'alondayo omubaka owa Kawempe South amanyiddwa nga Kazibwe Bashir Bulyoomu, ng'ono y'omu ku b'ekibiina ekya National Unity Platform, ate nga mwattu omuntu ono Bashir ono abantu bamuyira akalulu olw'ensonga nti buli omu yamwesiga ne baggyayo omukulu Munyagwa mu kifo ekyo eky'okubeera omubaka ow'e Kawempe South, ne bagamba katugezeseeko omubaka ono Bashir. Era mu mbeera eyo Kazibwe yavaayo n'akakasa abantu b'e Kawempe nga wagenda obbayiirawo omubiri, naye ng'ate mwattu essaawa zino aliira ku nsiko. Ab'e Kawempe tebaagalirako ddala yadde omulaba yadde okuwunya ku lusu lwe, wonna we bamusanga mwattu ayinza okugwa mu mbooko. Owulira. Era n'omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti abamu bavaayo ne balimbalimba abantu ne babawa obululu bwabwe, naye ate mwattu basalawo ne baba nga ate bava ku mulamwa ne batandika kukolerera nsawo zaabwe na mbuto zaabwe, ekintu Bobi Wine kye yavumiridde ennyo, n'abagamba bagezeeko okutereezaamu, n'abagamba nti byonna mubikole naye mujjukire 2026 atuuse. Abantu abo be mwayisa obubi mwattu ate temusuubira nti mugenda kuddamu okulondebwa. Okwagala kwe baabalaga ate mwattu temusuubira nti muyinza okuddamu okuyitamu. Owulira. So mu mbeera eyo n'avaayo n'agamba abantu b'e Kawempe nti omuntu oyo Kazibwe Bashir Bulyoomu mumulagire ddala nti mumuwere ddala distance era temumwesembereza. Leka naye akirabe lwaki abantu bamuyirwa obululu obuyitirivu ne bajjawo Munyagwa eyali abakoledde ennyo okumala ebbanga. So ku Projan Media omukulu Bobi Wine yalagidde ddala abamu ku balya enkwe naddala mu kibiina kye ekya NUP nga bakolagana n'omukulu General Yoweri Tibuhabulwa Museveni, era nga kyenkusaba subscribinga onyige n'akade tusobole okuba nga tweyongerayo.